Endobeso. Kutenda mu mukaaga tanzifuru tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Mbadde simanyi nti Abitex yali mu concert ya Evans. Yalimu kubanga Chris Evans ye yangamba. 29 October. Genda kubeera wali eri ku Freedom City. Genda ku Makale. Iyo no luyimba lupya turn round olabe mafiga. Siye. Turn round olabe mafiga. Tebali tatanira undi olaba amafiga buuza bulungi ebigambo. Shamira. Wange sebo. Jebaleko. Kale sebo nawe jebale. Okay, yenze kadima na mayanja ne kaboggoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano. Yes sebo. Mu Mutabizi. Mami kadima nganse nsokunkubirako. Wangambye ekkubire enzuuno nkubye mukwano. Mami kadima nine ekizibu. Kizibu ki? Kwegatta. Kwegatta? Sexy. Okwegatta kubadde ki? Oba nkutandikire wa? Yiye engeri gy'ontandikamu. Omwami wange akola wala wa safari. Bw'ajja leero n'amalayo eddakiika 2 ne bamukubira n'agenda. Tafuna budde wadde obunkwatako omubiri gubanja. Kati mukankubuulire. Emabega kawo omusana gubadde gwaka. Ng'amagi gavaayo ne geeyanikako kungulu. Nga gaagala Enyabu. Ng'amagi gaagala ogafukirirako naye nga tewali afukirira, tewali ayamba. Okay, kale Shamira. Wani kadima ekino ekizibu kinzita neetaaga okwegatta. Okay, mpulira. Okay, nkitegedde. Agati Shamira. Wange mukulu. Omaze ebbanga ki n'ebbaawo? Omwami maze naye emyaka 2. Mumaze emyaka 2. Nga muli mwenna. Mulina abaana? Nedda munange kyenvudde nkugamba nti amagi gavaayo ne geeyanika awo ne gatafuna kuddibwamu. Mama, ani Shamira? Anti tuli ku radio kwe twakutukubidde kuwasindisa message. Naye nnina ekizibu. Anti tugaana naye okukiwumbawumbamu. Okukiwumbawumbamu. Omusajja muli bafumbo oba just oli muntu we buntu we? Yajja ewaka n'akyala. Wadde saagala mwendako okuba kijja kujjawo ekitiibwa kye. Yakyala ewaffe. Yesebo naye ekyo ekizibu siriibwa. Okay, kakati oguza toseka. Kakati oyagala tumukubire? Yesebo mumukubire. Mumubuulire ekizibu kyempitamu. Baawo bamuyitaani? Omwami wange ye mwami Kaggwa. Kaggwa? Yesebo. Kati tumutandike mbuki ekyo kyoyagala? Ndya ebirala byonna biri bulungi. Talinayo mukazi mulala? Nsamuwaayiriza kintu kinene bwe kityo. Okwegatta. Okay, kale kati amagezi genkuwa gali gamu. Byonna mbiwulidde nga bw'obyogedde. Naye nsaba oyogereko n'abantu be ng'abantu b'omwami oba omusindikira abantu okusinga obizza wano ku mpewo. Gwe tobulya nti ebinyuma ku mpewo. Mwami Kadima. Wangi mukwano. Wentuukidde wano nga tewaliwo esitoosi. Buli wamu mu buli kanyomero buli muntu gwekikwatako munnyonnyo. Anti kati Shamira. Anti kino kyakumubuulirira omwami wa Terere. Tekirina ku new science. Mukulu sisobola wangi? Buli omu mugambye asobola omubuulirira. Buli wamu ntuusera olaba ntuuse wano. Nga nkyendewaliddwa ng'omubiri gummanja. Anti omubiri bwe guba gukubanja tokizza public nga bw'osazeewo n'ojja ku radio. Nindewa nga buli wamu ntuuseewo. Kuba kati naye munjogere nnyangu lwakuba toyogedde erinnya lye lyakubiri era onkoze bulungi nnyo n'oyogerako lyakaggwa munjogere nnyangu oba omulabisizza. Buli kimu nkikoze. Naye zino nsonga za mu kisenge. Buli kimu nkikoze mwami Kadima kankubuulire. Shamira. Era wenzijidde wano. Shamira. Wange sebo. Oyina ssengaawo? Nze kati wano wendi bwakubuulirirwa. Anti njagala kwegatta kiggwe. Okay, anti gweyagala kwegatta kiggwe naye sengaawo asobola okutuula nawe n'abaako n'ensonga zakugamba oba zakunnyonnyola. Azinnyonnyola omubiri teguliiko kunnyonnyola mwami Kadima. Nze singa bandya kati mpona. Siriwa kubuulirira. Okay, kakati tugenda kukola bwe tuti. Yes sebo. Nze ekituufu bawo sisobola kumukubira.
nkoze bulungi nno. Sikoze bulungi naye ku lw'obulungi bw'abawuliriza abaffe ne ku lw'obulungi bwa bbaawo. Kale tukole bwe tuti mukwano. Kamukubira ebbali nga tetuli ku mpewo. Ono mbuulira kyanaabagambye. Nze ngenda kukubira enkya twogere nze between me and you nga kiri wakati wange naawe tukimaliririzaawo nga tekiri ku mpewo. Naye munnyonnyole nti omubiri gubanja. Omubiri gubanja nange nkimanyi mukwana ate oŋŋambe temuyina na mwana. Tetuyina. Kaakati wemba temuyina okay, kibi kyakola oŋŋambye akola safaari. Akola safaari. Ayinza okuba emirimu gimukwata. Na bwe giba gimukwata. Neeyire mazzi nkole ntya ye. Neetaaga buyambi. Kati mafuba okulaba ng'onnyamba. Ngenda kuyamba. Omwami wange mugamba ajja. Saagala kwenda. Ye kyale ewaffe. Wangi? Saagala mwendako. Naye nga omubiri gubanja. Kiba kirungi kumwendako. Okay, kale tewali mutawaana ngenda mukubira. Ngenda kukubira nze naawe twogere nga tuli ffekka tusobole okumukwasaganya twogere naye nga tetuli ku mpewo mukwano. Kale n'aba nninza ekizeewe naye ekyo omukkatiriza okinnyonnyola. Ngenda kikkaatiriza nnyo mukwano kuba ne mu njogera nkuwulira nti kyekyo. Nnumwa njagala. Kale mukwano tweyanzizza. Amayanja n'ekintabuli ky'omuzika ekisinga. Kale abazadde abaana mubawulidde mubatuuze mwogere nabo. Kale Faizo Shamira omuwulidde badabire olina ku FBK Furniture bagambe tubatumiddeko nnyo. Shamira bw'atyo bwakoze munnange olunaku olwaleero. Kale tukubira ku simu BFM Wangi. Alo. Esebu. Oyogera n'osoma ku Omusajja DP Bukedde. Bannange bibuuza ku mukazi abadde atyo. Omukazi omuwulidde? Bannange ebintu byonna bikubawo mu lwatu. Tena kyalumamu. Kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege. BFM. Esebu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yesebo. Amanya nze Haji Kasule asiringa mbera kabowa. Aye omukyalo oyo bakwata mubuuziza muntu yaani abageza ku mutunzi omwami. Saidi y'omwami oba ku saidi y'omukyalo. Saidi zonna teziyinza kulemwa. Kituufu. Ziba ziremeddwa wakirinza mpite. Nsobola omugoza omusajja ne mubuulirira. Noyogeramu naye. Hatta mulayini Hajati wuuno nze si Haji Kasule. Hajati. Adema. Wangi. Olwaleero bikusomesa. Amanya tenaponye waneka bo. Ye Hajati. Ebintu bitabuse kubanga. Mwana omuwala oyo. Era njagala basenga bonna batuwulira. Abaana baabwe. Kituufu. Omwana oyo tebaamutuuza. Yatuula. Maze njagala okutegeeza. Baba baakutuuza. Naye wasengaawo n'ayita omwami wo amutuse mwenda. N'akubulira ng'egye basabikamu. Abaami bambi abamu mwennyini abakyala be mubakola tibamalamu amaanyi. Naaba nga takyetaaga. Naye ogambe omuntu yabuulirirwa omwami era ajja omutima guli ku maama ddayo weetereze sigadde ndeja tinaponyekabo. Webale nyaja tinamponya mama dola mbinyonyo ogambe nti agende afune omulala oyo yamuveeko. Bannaffe bali ku simu wano ate musaba nnamba ya mukyala tetujja kugibawa nti kadima mubiwoyo ennamba. BFM webale kuweereza nawe okuwuliriza ono muzazi Francis Enamawokota. obiwulidde Mutebi. Omusajja omukazi wandimuyambye afa abantu bali bamusujjayo ekirala ekimuluma. Ngali bantu. BFM Kadima Wangi. Ize katali myekaliiro. Yesebo. Omukazi bamuyambe. Kizibu. Ayidde abulako majaani. Ayidde abulako majaani. Kali tweyanza nnyo tweyanzeege. BFM Wangi. Okay, kali bannaffe mwebali nnyo mwebali ddala okubanga musobodde okulabika nga muteesateesaako naffe atusiime nnyo tusiimidde ddala alhamdulillah. Yenze Kadima. Nze Namayanja Priscilla. Nange ankabogoza sana ovuna kabululu from Luwera. Tukalabanga tuyingirawo ne talent search tova ku BFM ekinda buli ky'omuziki ekisinga paka nkya mugigenze gitya musule bulungi. Mweraba.